magezi kyagali mu muntu akulembere eggwanga eririmu okutulugunya abantu bwe bati. Magezi ki g'ogamba galina omusajja akulembere eggwanga nga bamubbako 10 trillion shillings mu budget? Magezi ki g'otenda agali ku mukulembeze nga bannansi bali mu bwavu obutayogerekeka? Magezi ki g'otenda galina president alina eggwanga omutali malwaliro? Kati amagezi ago gali ludda wa ge bamutenda? Mpoza amagezi agawakayima. Abantu bawula obukujjukujju, obukumpanya n'obulyake n'amagezi. DPTV Uganda, Dawn People Television. Embeera eri munda mu ggwanga erya Kenya. Amukwano gwange Tewoomya Nakabululu lwansonga anti omukulembeze w'eggwanga eryo amanyikiddwako nga William Ruto yavuddeyo n'ategeeza nti abo bonna abagenda maaso n'okubeera nga beeyiwa ku kkubo okwekalakaasa temubakuba kubatta, wabula mubakube amagulu gonna mugamenye, tubatwale mu ddwaliro ate n'oluvannyuma tugende maaso n'okubeera nga tubatwala mu kooti tubawozese. Mu ngeri y'emu munda mu ggwanga erya Kenya waliwo omwana w'emyaka 12 agenze maaso n'okubeera nga akubwa amasasi agamujje mu bulamu bw'ensi eno, wabula ng'ono abadde tagenze ku kkubo. Kale nno ono amasasi gagenze maaso n'okubeera nga gamusanga waka. Byonna atugenda kubeera nga ate atugenda maaso n'okubeera nga tubitunuulira. Mu ngeri y'emu minisita agenda maaso n'okubeera nga atwala ebyamateeka wano munda mu ggwanga erya Uganda amanyikiddwako nga Norbert Mao. Olunaku olwaleero avuddeyo n'akwata bayiro n'agenda wansi n'awandiika n'ateekayo ekiwandiiko ng'alaga nti ekibiina kyonna eky'obufuzi ekyatagenze mu lukiiko olwa IPOD akigende mu maaso n'okubeera nga tekiddamu akubeera nga kiweebwa omuno gw'ensimbi. Y'omu yavuddeyo n'ategeeza nti ate ekibiina kyonna bwe kiba nga kisonda ensimbi ate kigenda mu maaso n'okubeera nga kisuuka obukadde obusoba mu 4. Byonna atugenda era kubeera nga tubirambula olunaku luno olwaleero. Ate mu ngeri y'emu Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi owokubiri olunaku olwaleero asiimye n'alabikako eri Obuganda n'awubirako ku bantu mu bitundu ebyebwayise. Byonna era tugenda kubeera nga tubitunuulira. Era mu ngeri y'emu ati tugenda kubeera nga tulema okubeera nga tutunuulira ku bannansi b'eggwanga erya Uganda abaava wano ne bagenda munda mu ggwanga erya Kenya ne beekalakaasa era nga bano basobodde okubeera nga bakwatibwa era nga kakati bagenda maaso n'okubeera nga bawera ennemba n'emisango wali munda mu ggwanga erya Kenya. Byonna era nabyo tugenda kubeera nga tubitunuulira olunaku luno olwaleero. Asonga ate omusajja amanyikiddwako nga Don Kuris ono nno ekitongole ekya Uganda Police akigenda mu maaso n'okubeera nga kikyamunoonyerezaako oluvannyuma bannayuganda abasobera ddala mu 10 abavuddeyo ne bagenda mu maaso n'okubeera nga beemulugunya anti musajja mukulu ono yagenda mu maaso n'okubeera nga abalyako ensimbi zaabwe. Asonga ate ne Ministry ya Labour yavuddeyo negenda maaso n'okubeera nga yeegaana nti bo tebagendangako ne bawa ekitongole ekya Skypins olukisa olugenda maaso n'okubeera nga lutwala abantu ebweru. Byonna atugenda kubeera nga ate tutambuliraawo. Asonga ate mu mbeera y'emu Honorable Betty Namboze Bakireke yavuddeyo n'agamba nti obusiru Mwami Museveni bwagenda maaso n'okubeera nga ayolesa ye tabulabanga. Era atugenda kubeera nga tutunulira ku bigambo bya Mwami Museveni. Yavaayo ku mukutu ogumu ogumanyikiddwako nga ogwa Harijazera n'avaayo n'ategeeza nti gwe mugamba nti nga ndi mubi lwaki abantu ate baddamu ne balabika nti nno banonda. Kale nno awo tugenda okubeera nga tutambulira katusooke tukole bwetti then ate tukomewo tutunulire ebigambo byonna. Tumeelewana? Tunataka amani Kenya. Tunataka watu wafanye biashara. So mtu ambaye anaenda kuchoma biashara ya mtu mwingine, mtu ambaye anachukua moto anaenda kuchoma biashara ya mtu,
anaenda kuchoma mali ya watu wengine. Mtu kama huyo apigwe risasi miguu, aende hospitali, akienda kotini. Yes. Yeah. Wasimuue, lakini wapige hii miguu ivunjike ndio aende kotini, aende hospitali, akienda kotini. Hapana. Hatuwezi kukubali mtu ambaye anaamuka kwake anaenda kuchoma mali ya mtu mwingine, biashara ya mtu mwingine. Iko haki hapo kweli? Hapana, hiyo mchezo watu waache. Kwa hivyo mimi nataka niseme askari wasipige wananchi risasi kuwaua. Lakini muhalifu, mtu ambaye amechukua kazi kwenda kuvunja biashara ya mtu mwingine, ashughulikiwe, aende hospitali, akienda kotini. Na tumeelewana. Yoyo omukulembeze ow'eggwanga erya Kenya amanyikiddwako nga William Ruto okusinziira ku speech eyo agenze maaso n'okubeera nga ategeeza bannakenya nti abo bonna abagenda maaso n'okubeera nga beekalakaasa nga bookya ne bizinensi z'abantu abalala, kale nno n'asaba ab'ebitongole eby'obwokwerinda amunda mu ggwanga erya Kenya n'abagamba nti bano temubakuba kubatta, wabula mugende maaso n'okubeera nga mubakuba amagulu, mugende maaso n'okubeera nga mugamenyaamenya, then ate fe tugenda kubeera nga tuwere ennemba n'okukubatwala mu ddwaliro, ate oluvannyuma atugende maaso n'okubeera nga tubaggulako emisango gy'okubeera nga batataaganya eggwanga lyaffe. Avuddeyo mu speech yemu n'asaba bannansi munda mu ggwanga erya Kenya baleme okubeera nga benyigira mu buvuyo buno. Mu ngeri yemu avuddeyo ku mukutu gwe ogwa Facebook, akwoteka ne ku mukutu ogwa X, n'agenda maaso n'okubeera nga ateekako ekiwandiiko n'agamba nti abo bonna abagenda maaso n'okubeera nga balumba eggwanga erya Kenya, n'ateekako n'ayongerako nti ab'ebitongole eby'obwokwerinda abo abookya bizinensi z'abantu batujju, era n'agamba nti eggwanga erya Kenya ate ligenda maaso nakubeera nga likkiriza ekikolwa eky'engeri bweti. Kale nno n'avaayo n'ategeeza nti ekimala kimala, era n'agamba anti bano bagenda kubeera nga babasaanyaawo, era n'agamba nti bano abagenda maaso n'okubeera nga bakulemberamu abantu abo abeekalakaasa abayiwa ku nguudo, n'agamba nti beenoonyeza byabwe nga baagala okubeera nga bayita awo bamwamuleko gavumenti ye munda mu ggwanga erya Kenya. Ajjukira nti munda mu ggwanga erya Kenya waliwo okwekalakaasa okugenda maaso nga bannansi bagamba nti mukulu ono amanyikiddwako nga William Ruto agenze maaso n'okubeera nga abakulembera bubi nnyo nnyo nnyini ddala, era nga bannansi bavaayo ne bagenda maaso n'okubeera nga beeyiwa ku nguudo nga bagamba nti William Ruto atageza n'agenda maaso n'okubeera nga yeetantala n'addamu mbu abasaba ekisanja ekyokubiri. Era mu ngeri yemu okusinziira ku b'ebyokwerinda bavaayo gye buvuddeko ne bagenda maaso nga balina ekiwandiiko kye baateekayo ne bagamba nti balina ab'ensi endala be bagenda maaso n'okubeera nga bakwata mu kwekalakaasa kuno. Era okusinziira ku kiwandiiko kye bavaayo ne bagenda maaso n'okubeera nga batutegeeza, bagamba nti okusinziira ku kikwekweto bavaayo ne bakwata bannansi b'eggwanga erya South Sudan baali 19 abenyigira mu kwekalakaasa kuno, era ne bavaayo ne bategeeza nti ab'eggwanga erya DRC bo baali bawererya ddala 12, mu ggwanga erya Burundi bakwata bannansi 26. Kale nno mu ggwanga erya Somalia baali 17, ab'e Rwanda baali 18, asonga ate ab'eggwanga erya Uganda bakwatira ddala abantu abaali bawerera ddala 7. Kale nno eggwanga erya Nigeria basobola okubeera nga bakwata abantu 9, ab'eggwanga erya Yemen baali abantu 3, asonga ate abantu 11 bo baali bavira ddala mu nsi ez'enjawulo. Kale nno wano bannayuganda abo benkugambyeko 7 abaava wano ne bagenda maaso n'okubeera nga beekalakaasizaako munda mu ggwanga erya Kenya ng'oba oliawo nabo balaga obutali bumativu. Kale nno birungi si birungi wamma nno ggwe ge bakaaba ge bakomba. Katusooke tukulage akombeera nga bweri ku bannayuganda abagenda maaso n'okubeera nga bakwatibwa munda mu ggwanga erya Kenya. All the suspects are from Uganda, from one community of Wagisu. And therefore, we are taking these stern measures to establish their stay here and the activities that they are involved. The prime suspects who have confessed to killing and
eating the corpses who are living along a road reserve within Bandera. Today, I have directed that this road reserve to be reclaimed, and we are going to flatten all those structures they were living in within Bandera by close of business today. Kale nno byebyo ebiri ku bannansi b'eggwanga erya Uganda abagamba nti ffe bandwagon eyinza okuba nga ketutwale ne banda ketutwale amunda mu ggwanga erya Kenya naffe oba oliawo atwekalakasizeeko ku bannansi b'eggwanga erya Kenya oba osanga banaafuna ku bukugu obw'enjawulo ate ne bakoma wano munda mu ggwanga erya Uganda ne batuwa ku techniques wakati nga bannansi bangi munda mu ggwanga erya Kenya bagenda maaso n'okubeera nga beekalakaasa ate waliwo abagenda maaso n'okubeera nga basigala mu maka agaabwe nga bagamba nti nze ebyokwekalakaasa ate bigenda mu maaso nakubeera nga binkwatako era mu mbeera bweti waliwo omuwala ow'emyaka 12 agenze maaso n'okubeera nga akubwa amasasi agamujje mu bulamu bw'ensi eno kale nno ono abadde tali mu bintu byakwekalakaasa wabula amasasi agaze gayitingana ngagenda maaso n'okubeera nga gayitingana nga enkonyogo ate gasobodde genda maaso anakubeera nga gamutaliza kale nno embeera bwetyo bweri munda mu ggwanga erya Kenya kale nno birungi si birungi era bwe tunafuda ku details zonna ezikwatagana ku mwana muwala ono atugenda kuvaayo atukutegeeze wano munda mu ggwanga erya Kenya wali munda mu ggwanga erya Kenya nga bigenda maaso n'okubeera nga bitambula na biki oba oliawo naddala ki ekyaviiddeko mwana muwala ono okubeera nga akubwa amasasi agamujje mu bulamu bw'ensi eno kale nno wano wenkugambira anti munnange bannansi b'eggwanga erya Uganda ebagamba nti bagenze akukuba okubeera nga beekalakaasa gwe n'ogamba nti tebinkwatako amwekalakaasa bagenda maaso n'okubeera nga babakuba babattire obwereere kale nno wenkugambira nti neyasigadde ewaka muganda wange ekiri atabaala kyekirya n'oyo yagenze maaso n'okubeera nga ate yasigadde ewaka kale no omwoyo gw'omugenzi omukama katonda agende maaso n'okubeera nga agulamuza kisa awo nno nga tuvuddeyo njagala tukomewo wano munda mu ggwanga erya Uganda Mwami Museveni bwe yalinga alabikirako ku mukutu ogumu ogw'amawulire ogumanyikiddwako nga ogwa Al Jazeera yavaayo n'agenda maaso n'okubeera nga ategeeza nti wano munda mu ggwanga erya Uganda bagenda maaso n'okubeera nga bampita dictator era nga bagamba nti nkoze ebintu ebikyasinze okubeera nga bikyamu kale no wano n'agenda maaso n'okubeera nga yeebuuza nti dictatorship agenda maaso n'okubeera nga afuga abantu obubi ate ne mu kisanja ekirala n'akomawo ne yeesimbawo ne bamuyiira akalulu era Mwami Museveni agamba bwe mbanga ndi dictator lwaki ate abantu abamu bagenda maaso n'okubeera nga bansaba nkomewo okubeera nga mbakiikirira katusooke tumulabe ng'agenda maaso n'okubeera nga annyonnyola embeera eno bwe yali nga alabikiddeko ku mukutu gw'amawulire ogumu ogumanyikiddwako nga ogwa Al Jazeera akatusooke tumufune then oluvannyuma tukomewo omwaka ogwo gwogenda maaso n'okubeera nga olaba gwali mwaka gwa 2017 ate omwezi gwali gwa 4 Dictator who is elected 5 times, that must be a wonderful dictator. That must be a special one. You're now in your 8th decade. Are you bored of being in the presidential seat for so much time? Are you about to decide to retire? I'm not. If I retire, it is not because I'm bored, because our history is that we are mission oriented. Each time we have a new mission for our people. Somebody with a mission cannot be bored. So how much more time do you need to finish the job? You always say I want to finish the job. How much time do you need? It is not me. It is our country, our party. We are the ones who look at our situation and decide what to do. Okay, let's talk about you personally. Do you think you have achieved everything that you dreamt of in your young years? I have not achieved everything, but I have achieved some of the targets.
of the aspirations. And the aspirations of the Ugandans. Yes, and the aspirations of Uganda and Africa. In history, how can you guarantee that you will not be remembered as a dictator instead of a democratic president? As what? How would you guarantee that in the future, in history, you won't go down as a dictator instead of a democratic president? A dictator who is elected 5 times, that must be a wonderful dictator. That must be a special one. Elected 5 times with always big majority, that must be a wonderful dictator. Kale byebyo Mwami Museveni bwe yalabikako omwezi gwali gwa 4 ate mwaka gwali gwa 2017 era nga tuukidde essaawa zino ng'atemera mu gy'obukulu emyaka 8 era nga y'omu ku bakulembeze ba Africa abakyasinze okubeera nga beeremezza mu buyinza wabula nga ye okusinziira ku bigambo bye agenda maaso n'okubeera nga ategeeza nti bannayuganda be bagenda maaso n'okubeera nga bamusaba. Kale nno byebyo ebya Mwami Museveni ebyo nno nga tubitadde ku bbali, njagala ate nkutwaleko ewa Madamu Teacher amanyikiddwako nga Betty Namboze Bakireke. Ono nno yavuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga ategeeza nti buno obugezi Mwami Museveni bwe yayita era ne yeetenda nga mugezi wabula nga byakoze byonna byakifuula nnenge kuwuddisa. Agenda maaso n'okubeera nga yeeswaza nga yeerabisa mu bantu n'okubeera nga ate emiti emito agenda maaso n'okubeera nga ate agitemerako ettaka olwono n'agiziika n'agamba nti bino temuli munsa. Njagala nsooke ate nkuwe Madamu Teacher ng'agenda maaso n'okubeera nga annyonnyola embeera eno bwe yabaddeeko ku mukutu ogumu ogw'amawulire ogumanyikiddwako nga ogwa NBS Television ku program emanyikiddwako nga The Barometer akasammeeme. About a man okujjako ng'ekigambo being intelligent kyakyuka amakulu, ng'ekigambo gati gundi mugezi ng'amakulu gaakyo gaakyuka. Magezi kyagali mu muntu akulembera eggwanga eririmu okutulugunya abantu bwe batyo? Magezi ki g'ogamba galina omusajja akulembera eggwanga nga bamubbako 10 trillion shillings mu budget? Magezi ki g'otenda agali ku mukulembeze nga bannansi bali mu bwavu obutayogerekeka? Magezi ki g'otenda galina president alina eggwanga omutali malwaliro? Kati amagezi ago gali luddawa ge bamutenda? Mpoza amagezi agawakayima abantu bawula obukujjukujju obukumpanya n'obulyake n'amagezi. Gundi mugezi era mukulembeze mugezi. Omugezi nga tuli wano ng'abantu tebasobola na genda malwaliro ga ggwanga ne bajjanjabwa n'abayagala. Okwevuganya bwe kuba kusuula abantu oyo kati avuganya Kiwanda tugambe nti NRM egenda ggwa. There are so many reasons why people should be allowed to exercise their right. Tetujja kukozesa bwannakyamaliya gwe vaayo tojja kwesimba mwakola political party oli teyagiyingira. Kakati oli ajje to nominate omugambi yazze to nominate ayagala kukulembera Kawempe empya kubanga waliyo ow'ekibiina ekyamuganye nti gwe wadde oli wa Nuupu tukuganye toleeta nomination papers zo wano. Mandela yagamba nti ekizibu ekiri mu kulwanyisa oppressor olina kuyita mu system zaate okulwana. Embeera eriwo ya bibiina bya bufuzi. Waliwo lumu wano oba yali ani ekibiina kye kyali kimugambye ate tujja kunominatinga ku kifo n'agamba mbatwala mu kkooti ng'ate era ne mu kkooti yali basinze. So nze manyi nti issue erina bannayuganda era bo bannayuganda bali mu gurupu ezi ne bw'onookola otya ne bw'onookola otya tewaliwo gurupu yakusa. Ebyo nno nga tubitadde ku bbali, njagala ate angende maaso n'okubeera nga nkwongerayo. Minisita agenda maaso n'okubeera nga avunaanyizibwa ku nsonga z'amateeka amanyikiddwako nga Norbert Mao kakati nno avuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga awandiikidde ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda akeetengeredde akamanyikiddwako nga Independent Electoral Commission Uganda omulamuzi Simon Byabakama ng'amulagira obutagenda maaso na kubeera nga awa ekibiina kyonna eky'obufuzi ekitagenda maaso na kubeera nga kyetaba mu mukago ogwa iPod
okusinziira ku kiwandiiko kino Nobert Mao akyagenze maaso n'okubeera nga awandikira Simon Byabakama kino nno akyagenze maaso n'okubeera nga akyaddirira oluvannyuma lw'okubeera nga bateekesa etteeka eppya erigenda maaso n'okubeera nga likugira ebibiina by'obufuzi ekitagenda maaso n'okubeera nga bikkiriza okubeera nga byetaba mu mukago ogwa iPod. Jjukira nti n'olunaku olw'eggulo tulina emboozi gye twagenze maaso n'okubeera nga tugenda maaso n'okubeera nga tukutegeeza nti ebibiina by'obufuzi byagenze maaso n'okubeera nga bigenda maaso n'okubeera nga bikuŋŋaanira mu State House esangibwa wali eri e Nakasero era nga ebibiina byonna eby'obufuzi byagenze maaso n'okubeera nga bikiikirirwa era nga ekibiina kyokka ekitagenze maaso n'okubeera nga kifuna omukiise mu lukiiko luno kyabadde ekibiina ekya NUP. Kale nno kino kyonna oluvannyuma lwa meeting eno okugenda maaso n'okubeera nga etuuzibwa kale nno agenda maaso n'okubeera nga akulira oba nga minisita agenda maaso n'okubeera nga avunanyizibwa ku nsonga zonna ez'amateeka amanyikiddwako nga Nobert Mao yavuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga adduka bukubirire n'okubeera nga awandika ekiwandiiko kino nno nga yakisindikidde amanyikiddwako nga Simon Byabakama ng'agamba nti temugeza ne mukombya ku muntu yenna ensimbi nga tagenda maaso na kubeera nga yeetaba mu mukago ogwa iPod ate mugeza era nga okuleka nga nduumidde ne ŋŋamba nti nno mubawe ensimbi naye ekitali ekyo ate mugenda maaso n'okubeera nga mubakombya ku munwe gw'ennusu era kinyinza okubeera nga nkutegeeza nti Nobert Mao ayinza okuba nga essabo yagenda maaso n'okubeera nga alissa ku mutima lwansonga nti gye buvuddeko yagenda maaso n'okubeera nga era ategeeza nti tewabaawo ekibiina kyonna eky'ebyobufuzi ekigenda maaso n'okubeera nga kifuna ensimbi ezisoba mu bukadde 400 kansooke nkuwe Nobert Mao ng'ate anogaanya ku nsonga eno. Ate amateeka tegakkiriza kibiina kyonna kuŋŋaanya sente zisukka miliyoni. Ate amateeka tegakkiriza kibiina kyonna kuŋŋaanya sente zisukka miliyoni 4. iPod kye kibiina ekyasobola okumatiza gavumenti okuteeka sente mu bibiina. You cannot be a political party aspiring to lead the nation when you don't support dialogue processes, because then you cease to be what you stand for. Kitegerekesenga aba iPod bwe basaana okunoonya amakubo amalala agavamu ensimbi okuvujjirira omukago guno oluvannyuma lwa gavumenti ya Netherlands okulekerawo okubawa ensimbi. Ekya gavumenti ya Netherlands okomye kwa iPod ensimbi kyesigamiziddwa ku kwekalakaasa okugambibwa okubanga kwakolebwa ab'ekibiina kya NUP mu ggwanga lino nga bawakanya ebikolwa ebityoboola eddembe ly'obuntu ebisusse mu ggwanga lino. Ezo ensonga ga iPod tuzoogerako. Ffe twakulembera n'olukuŋŋaana nga twakava mu kalulu ne tuteesa ne President Museveni n'ayimbula abasibe abasukka mu 6 ku lunaku olwo lwennyini yalagira naye tetufunanga yadde kagambo ka kutwebaza n'ebyo tetubikola lwa bibiina. Kale nno yoyo Nobert Mao okusinziira ku kiwandiiko kyagenze maaso n'okubeera nga awa Justice Simon Byabakama ng'amutegeeza nti ekibiina kyonna eky'ebyobufuzi ekirina ababaka abagenda maaso n'okubeera nga bakiika mu Parliament wabula nga tekyetaba mu mukago ogwa iPod ate mugenda maaso n'okubeera nga mukikombya ku munwe gw'ennusu. Kale nno oluvannyuma lw'ekibiina ekya National Unity Platform okubeera nga kitongooza kaweefube w'okusonda ensimbi ezinaabayambako mu kubeera nga baddukanya campaign ez'omwaka 2026 abindabinda gwe tugenda maaso n'okubeera nga tutuukamu. Kale nno campaign eno bagenda maaso n'okubeera nga bagikikinga ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'omusanvu guno gwennyini gwe tulimu omwaka 2025 era nga lwabadde lunaku lwa Mande. Kale nno minisita ow'amateeka Nobert Mao nga bwe nkugambyeko nti avuddeyo n'agamba akulira oyo akakiiko ak'ebyokulonda n'akalagira n'abagamba nti bano temukawa yadde ensimbi. Kale nno ate tugenda kubeera nga atusukkako awo akumbooza eyo wabula nga nkutegeeza gwe olowooza ki ku kya Nobert Mao ng'ate gye buvuddeko atugenze maaso n'okubeera nga tukutegeeza nti ye kennyini yavaayo n'agamba nti ate ekibiina eky'ebyobufuzi tekirina genda mu maaso nakubeera nga kisonda ensimbi ezisoba mu bukadde 400. Jjukira nti NUP eri ku kaweefube
wakubeera nga enoonya obuwumbi 9 ezinagiyambako okubeera nga eddukanya campaign ezinagiyambako mu mwaka ogwa 2026. kale no oyo nno nga tumuvuddeko njagala ate angende maaso n'okubeera nga ate nkwongerayo. Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri olunaku olwaleero asiimye n'awubira ku bantu mu bitundu ebyebwayise enkya y'olunaku luno olwaleero. kale nno empologoma mweri omwana wa Muteesa agenda maaso n'okubeera nga akyalamula Obuganda. Njagala nsooke ate nkulage ku Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri ng'asiimye n'addamu era n'alabikako eri Obuganda. Kale aye Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri ng'asiimye wabulanga abantu yabaguddeko bugwi ate yagenze maaso tebagenze maaso na kubeera nga ate babategeeza. Eyo nno nga tuvuddeyo ministry egenda maaso n'okubeera nga akandu kufunire bulungi wano. Alright. Ministry ya Labour egenze maaso n'okubeera nga evuddemu omwasi ng'egamba anti tegenda maaso na kubeera nga yawaako kampani emanyikiddwako nga eya Skypins olukusa olw'okubeera nga etwala abantu ebweru kyokka nga Skypins ebadde etwala abantu ebweru. Bulijjo kati nsooka neneebuuza nti bulijjo ministry eno eriwa nga kampani eno eya Skypins egenda maaso anakubeera nga eranga obulango obw'enjawulo ng'etwala abantu ebweru w'eggwanga. Kino nno akyagenze maaso n'okubeera nga kiddiridde oluvannyuma lw'omuvubuka amanyikiddwako nga Doni ono omu eyeyita Doni omu nga yagenze maaso n'okubeera nga anyaga bannayuganda era nga okusinziira ku kitongole ekya Uganda Police akigenda maaso n'okubeera nga akiyita police okuyita mu kitongole kyayo ekigenda maaso n'okubeera nga akibuuliriza ku buzzi bw'emisango akigenze maaso n'okubeera nga kitandika kaweefube w'okubeera nga kinoonyereza mu butongole n'okuyigga omugagga amanyikiddwako nga Don Kuris ng'era ag'obuzaale amanyikiddwako nga Christian Asimwe owa kampuni etwala abantu ebweru emanyikiddwako nga eya Skypins Tours and Travels. Kino kiddiridde bannayuganda abakunukiriza mu 10 okubeera nga beekubira enduulu ku poliisi nga bagamba nti Don Kuris yagenda maaso n'okubeera nga abanyagako obutitimbe bw'ensimbi ezisobera ddala mu bukadde 5 ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwa Juni omwaka guno bannayuganda balumiriza Asimwe nga baddukidde ku poliisi ne baloopa omusango era poliisi egamba nti yatandise dda okubeera nga ebajjako statement okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano amanyikiddwako nga Afande Patrick Onyanko yavuddeyo n'agamba nti Christian Asimwe bwagenze maaso n'okubeera nga akwatibwa abitebye era nga ono
aliyirire n'abantu bano beyagenda mu maaso n'okubeera nga abba. Ajjukira nti omuvubuka ono gye buvuddeko agenze maaso n'okubeera nga alabikira mu butambi obw'enjawulo ng'awera nkolokooto ng'agamba nti mmwe tukyalina okubeera nga tulonda ate mmwe mwagala kubeera nga mufuluma ggwanga mufuluma mulagawa. Era n'agamba nti mmwe mwenna abagenze maaso n'okubeera nga mulabikira mawulire kakano nomugenda kakasa nti wamma nno lwaki empungu teryabire buli eyagenze mu media sigenda kubeera nga nkuwa ku munwe gw'ensimbi. Kale no njagala tugende maaso n'okubeera nga tumuvaako. Kale no oyo nno nga tumuvuddeko waliwo Sheikh omu ono nno yavuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga awanjagira ebitongole ebyo by'okwerinda n'agitegeeza nti mugende maaso n'okubeera nga ate mutuwa abantu baffe bwe magenda maaso n'okubeera nga ate mukwata ne musibira mu kaduukulu ka poliisi. Kale nno Sheikh Bosa yagenze maaso n'okubeera nga ategeeza afande Damulira n'agamba nti bonna abasiraamu be mugenda maaso n'okubeera nga mukuumira mu buduukulu bwammwe obwa poliisi mubate kati soke tubifune. Kireka poliisi ayitibwa Damulira n'omulala ayitibwa Musa wa Lugembe, abo bakulira Kireka poliisi. Tubasaba abasiraamu baffe bano abali eyo ku bitebe omuli Jibuliru Gabunga oyo yakwatibwa nno nga ajjibwa Kireka, Asira Mukalule oyo twebaza Allah olwaleero bamutuwadde naye nga naye abadde eyo ku Ssemwayi okumala ekiseera. Ramadani Seggembe eyo wali imaamu emulago oyo amazeeyo ebbanga erikola ki eriwera. Abubakari Nsamba n'abalala bangi. Tusaba baafande bano abasiraamu baffe abo mu butuufu babate kubanga bafande bano batusuubiza okubata naye tebabakola ki tebabata ate nga gye bali. Abamu bali mu basement eyo ku Ssemwayi, abamu bali Kireka ekulira Damulira ne Musa wa Lugembe. Naye tusaba afande ono Lugomayo Abdul ne director waki wajjati atunuulira abasiraamu baffe abo abali ku bitebe abali wansi mu basement n'abali Kireka babeere nga bateebwa bafune eddembe lyabwe. Bwe baba nga bazza omusango batwalibwe muki mu kooti. Naye omuntu omulina omwaka mulamba ali mu basement. Maama naye kuba kuyiga Lunyankole abatannalumanya. Tubasaba mu buwombeefu obw'ekika ekyawaggulu. Naye ono munnaffe ayitibwa Asiramu Kalulu. Byebyo anga bagenda maaso n'okubeera nga ate basitula eddoboozi lyabwe bagende maaso n'okubeera nga bayimbula bannayuganda naddala nga bayisiraamu abagenda maaso n'okubeera nga bali eyo mu Tokya Chamber bo ze bagenda maaso n'okubeera nga bakazaako eza basement. Kale nno atubasaba naffe babate mu bunnambiro lwa nsonga nti babalanga bwemage ng'oba oliawo ensonga gye bagenda maaso n'okubeera nga babalanga ate tewali kirala bya bufuzi. Nga tunno tuvuddekaawo waliwo abakulu okuvaako mu kibiina ekya NRM nga bo bagamba nti okusinga n'okubeera nga bamenyeka n'akatuuti ak'ebbeeyi basazeewo baleete kitrakita bagende maaso n'okubeera nga bakiteekawo ng'ensi yonna ebalaba olwo nno bakubirenga okwo kampeyini zaabwe kugamba nga bwe baagala babakyusako sayidi eno bwe baagala ne babazizako ku sayidi z'eno n'ezeeri katusooke tubabawe oba bakisusizzaamu ate. Kale katugende. Yugurnar temba azamu tantera hasi mazuru MP namureta mbwe mureke tumuhereza bururu tumwemerera mugonga 2017 parliament no yisha gweshe kitebe twakirebera parliament no yisha mureke tsachi kwa mushisha tumuzo mugongo ebyatwarire ndyegambira numumanya shkwata kisakubigarka itaraka nisa ompavilion taizu numuzereo zona neze ayishomero katawo simiti amwene byatakakozire yazo mu parliament tuzakuyakata ekikuru mu kishanjike parliament kitaka na hatukaira
ya Kazora Foundation hamwe n'aba Katagata n'umangu kiriyo nkiza kwaka nitwara omugishogu yembeera yeeyo abakulu bagenze maaso n'okubeera nga bajjira mu karakita bagende maaso n'okubeera nga basaba bannayuganda obululu ne weebuuza nti tractor mu kifo ky'okubeera nga bagirimisa enguudo abakulu basazeewo okubeera nga bakisusasusaamu balage swaga ng'akabonero akalaga nti we munaatulonda tetudda ffe tuli mu bwengula singa no biwanukayo ne bigwa kale nno sigenda kubeera nga nsukkako awo okuleka okubeera nga nkwagaliza olunaku olulungi tusisinkane mu mboozi endala nga bwe zigenda okugenda mu maaso n'okubeera nga ate zigoberegana okyali ku mukutu gwa DPTV Uganda mbadde ne producer wange amanyikiddwako nga Abe mu production asonga ate Morgan Keys 256 official CEO Kalidalu content creator Luwero's finest Mr Perfect mubere bulungi mweraba lero sajime tumubaleetera mu style ya Philly Face.